Ffe twazze wano tubeerewo. Abantu b'e Kalangala eno batutwaleko mu mazzi we bali mu kubbira akalulu. Tulabewo era tubalabeko abo abaamira ppini abasobola okubba akalulu nga bakabbira mu mazzi nga naffe weetuli. Era naffe tulina amawulire gatuwa nti baleese abamenyi b'amateeka okuva mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda. Naye ndowooza abamenyi b'amateeka abo bamanyi n'okuwuga. Bwe ndowooza kuba tuli eno ku mazzi. Bano abantu b'eno nabo bantu abaddala, mubaleke beesalirewo ku nsonga yaabwe. Mbabuulira ekigambo bwe nabadde eyo nga tunoonya akalulu nabagambye abavubi nti singa egonye kugamba nti ekyennyanja kirwadde towakana. Kubanga ekyennyanja gye kibeera ne goonya gyakola ki? Gyabeera. Kakati kasolo okujja n'obwakasolo bwe n'abagamba nti ku ssaawa